Njala tegeeza mwenna aba forces of change naddala aba national platform njala mutwale message eno teri serious mujiwulize bulungi nnyo. Tuli mu kaseera akazibu ennyo okwetooloola ensi yonna nga buli muntu waali yeekengera munne, naye njala mbere bagumiikiriza nnyo ate nga mwegendereza nnyo. Nsonga ki? Ensonga eri bweti. Eno struggle fere tukakatako kyenkanyi. Love okwagala kw'olina eggwanga lyo kw'oba okozesa okulwana struggle. Tobeesinga ku ndowooza ya muntu oba influence y'omuntu. Bw'oba somewhere somehow ofunyeemu misunderstanding n'abakulowoozesa nti bakulembeze, we shouldn't base on our leaders, most especially in diaspora oba newaka. Gwe nga gwe bw'oba olina ekikutwala mu struggle kikupushinga, please continue with that. Tetugenda genda ku self interest z'abantu. Omanya abantu abamu bakulembeze baagala nnyo okubanga otambulira ku tuni ye, directions ze, naye nga naye akikola asinziira ku instincts ze ng'omuntu. Whereby njala bawa example. Abakyala n'abaami basitoominze Geneva UN conference oba UN assembly babadde batono in numbers, ne bakipinga secretary yaabwe ne bagiperfectinga bulungi nnyo. Ne singa babadde bangi ngera batambulira ku instincts z'abakulembeze baabwe tekyandibaddewo, kubanga tekizudde nti eyo abakulembeze mu diaspora nga balina self interest ne instincts zaabwe nga tezigenda ku kintu ta struggle. So njala kugamba nti essaawa zino bayinza okukulondera omukulembeze gwe gw'omanyiko history nga yandibali tatula mu ntebe awo. Please bear with it, but continue with your struggle, with your will nga gwe omuntu. Muleke mutunde ekyamulinga essalamu eri ensenge, kubanga batubeera bwe tuba tuvuga emmotoka. Emmotoka bakugamba nti bw'ogivuga kwata steeringi, fa ku muntu akuli maaso, fa ku mbiriizi muno mmira zikozese, okozese n'emmira ey'emabega. Kati gwe omuntu ali mu struggle wandibadde ofaayo nnyo okubeera ng'omuvuzi w'emmotoka ng'otunula buli side, so totunula butunuzi steeringi enti entwala. No, you have to find out. So bw'okizudde nti omuntu gwe bagenda okukulondera oba okuteerawo, you don't agree with him or her, please muleke, let him or her be. Gwe continuing ne struggle yokubanga si yakutegerera, si yagamba teka ssente mu struggle, si yagamba tukola ekintu kino. No, kubanga bo bagenda okulonda, it's up to them. Gwe omanyi nti history wa buli bwate temukaana nabo. Tugenda ne struggle nga balina okutambula ensonga tukimanyi nti abantu betusinga obungi balina self interest ne self instincts. Kati gwe togoberera bibye, gobera ku kimu ekyakweta mu struggle ng'omuntu. So saagala muntu yena agenda agasoma banondera. No, ebyo muleke ebibalonzi babeereyo, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti mu nsi buli omu alina kye tuyita destiny ye ne desire. Goberera ekyo gwe kyoyagala ekituufu. Ffe essaawa zino tetuli ku diplomacy, tuli ku section endala nnyo. Diplomacy tugenda mukomya. Reason being, twogedde, now it's approaching 5 years. Bukitegedde bulungi. Ekyokusatu, tu-exposinga Museveni to the fullest. Eno ye struggle esoosoka exposinga Museveni to the fullest. Omukulembeze akikoze, mukikoze, mwekalakaasiza diplomatically, peacefully, naye waliwo ekibulamu kyetwagala kati. Ebiseera bisinga omukulembeze ajaga ti kino tokikola kubanga ye bw'ayagala kibeere, naye nga guma bwe kirina okubeera. Kati nkukubira omulanga kyonna ekijja genda nakyo, naye kyetuddako kyonna kigenda kubeera kye tuyita action. Ebigambo biweddewo, gwe kola ky'oli ekikujja mu bwongo. Omukulembeze ajja kugamba kirala, naye nga guma ekyoyagala okukola kirala. Kubanga jjukira ne bwe tugenda mu South Africa, omugenzi Nelson Mandela balina wing eyali political, balina ne wing eyali eya action, balina ne wing eyali ya intelligence. Kati kye tulina kiri bwe kiti,
tulina okufuna abantu abali critical nga bo gye bali. Tulina okufuna abantu aba planning action nga nabo gye bali. Tulina okufuna abantu aba analyzing situation gye tulimu. Kati oyinza okuba n'omukulembeze nga talina talent zonna ku analyzing kubanga ali critical oba criticizing nga ye yefuula nti ali ku table y'abalowooleza ngo temugenda kuvaawa mumuleke n'endowooza ye mumugende n'endala. Museveni yayina wing eyali eyafulunasa ng'ekola action. Yayina wing nga ya media ekola propaganda blackmail okwetoola ensi n'oku blackmailinga buli kimu ekyali kisoboka. Kati kibino byonna tubikoze tumu expose nze tukoze buli kimu. Next is an act of action. Action tugenda gikola tutya? Action gye tulina okukola oba oli mu diaspora oba oli waka. The way how you trust yourself that you can't speak or you can't utter any secret according to what you plan. Look for either 5 or 10 people abalina endowooza ng'eyiyo n'ebigendererwa ng'ebyo nga tebasamwasamwa tebasumulula kyama nga ne baba makutte tasobola kwogera kyama ekyo. Lwaki yafa? Tugenze kati kaddako noonya mu kifo ky'oli abantu 5 ba 10 nga musuyina endowooza y'emu. Reason being, bw'obeera n'omuntu nga mu magwalubiro aba agenda kwogera kiki mugenda okuzzaako. Katwetaaga abantu 10 oba 5 nga muyina ebirowoozo byebimu. Bw'oba ozibira ekyama noonya omuntu azibira ekyama. Atazibira kyama mu mute eyeetirira mu mute. Twetaaga abantu abalina omutima. Njala kubuuza Yoseri bwe yali atandika struggle ye, abantu bangi nnyo beyeekengeranga n'abasuula n'abaleka. Beyeekengera after nga amaze bayingiza yabajjangawo mpolampola. Fere tulina kujjawo bantu just kwata omuntu mumuyino wali muderike muteeke ebbali. Look for another replacement giteekewo. Tetwetaaga abantu bamuweeresa we tulaga kati kubanga twetaaga ebikolwa nga leba kunyiga oga nti munyiga nzekka ebisigadde banange bayitewo. Otherwise tunadda ku bino simanyi okwogera kutuuse okukoma tu expose omusajja buli kimu tukyogedde tekijja kumala. Mukitegedde bulungi? Right now njala nakano ka message kayisaawo. Mwalabye function oba International Human Rights Conference yabadde e Nairobi. Nsomu ku bantu batayagalira ddala kulaba ku mukulu gwe bayita Retired Chiza Besigye ne Mugisha Muntu ne ba old guns bonna. Naye somewhere somehow waliwo forces ezino baleta together. In this particular moment waliwo forces ezino baleta together on the same table with Kyagulanyi Robert Sentamu. So in that capacity please sagala mwataki ng'omukulembeze tumuleke kubanga nze nkigoberera until we nafunye information enti waliwo forces ezino baleta oba oli mbega oba toli mbega oba oli mutonga nenga oga nti oli opposition. Somehow somewhere you have to sit on table. Naye werekerayo kali aka wakobo tunotega nti benda bo bamanyi. So waliwo forces zaagala obalaba nga bali bonna. Njala mukitegere so mukulembeze sagala mukulitizing yatu nine bali mukubanga nangize abantu byadana nanga sibagala naye nga we nakitegere n'ekitegera bulungi nnyo. So tubaleke batambuze ekintu kyabwe naffe tufuule ekintu kyaffe tutambuze omulimu gwaffe. Nabo nga beetulula mu bonga abantu bwe banga time batuuse okukyusa kubanga tomanya akamwa k'omuntu sikante nti weyakabiddewo gyo wegenda okukabira. Nkibategeeza bulungi mukitegere nti omukulembeze n'abantu beyadde n'ab'e Nairobi yes abamu fesi zaabwe temwagala zirabako olwa history gwomumanyi naye waliwo force ezibalina obbateekesa together nga ziba nga mulina okuba somehow somewhere nga muli together. Mukitegedde bulungi kati kubanga waliwo forces ezo kiba kitegeeza bwe mubasanga bali bonna mukireke nga bwe kiri mukulembeze amanyi kyakola naye alina okwobereramu to the extent nti sekawuka kaali kakolebwa okalaba okola ki okadduka. So nze njagadde bwa message ino mugitegere bulungi for the first time waliwo forces ezino baleta basinkane newankubadde omufuga zituzaagala kuba tuzimanyiko history ngagali ebyaffe biddiringana naye omukulembeze waffe nkimanyi mugezi nnyo
ayina engeri gyazannyamu omuzannyo gwe gugwe yekka. Ng'omuntu gw'omulaga nti mubi somehow somewhere ayinza omumanya nti naye mubi naye ng'alina kyamwagala mukati gwe amanyi nti oli mubi ng'olina kafiringa kakuluma nnyo naye ng'ate omukulembeze ye alina kyamwagala akonako weekali omuzannyo gwaguzannya bw'atyo. Nkimanyi nti yeebeerera mu biseera bisinga naye ndowooza abantu bano tubaleke somewhere basooke batambulemu tubaleke kye bakola kubanga embeera gye tuyitamu ffenna ekizibu kiri eki yo ssente bahabulwa ye problem ereba evuddewo buli kimu kijja kwekola. So njagala bategeeza kino mukitegere kuba abantu balemu gaateekate twamusanze alinayo no nange sikyagala ng'omuntu naye bwe nategeezeddwako n'ebigendwa by'ekintu kino n'ensiziga fire. Someone they must stick together for a cause. Ne buli muntu alina okwebereramu ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Buli muntu alina okwebereramu. So omuntu waliyo ng'onyigirizibwa okulaba Kyagulanyi Besigye ne muntu n'abantu abala, please bear with it. Waliwo force gye waliwo amaanyi ag'enjawulo agabagamba nti at least okubaako n'ekigenda okukolebwa kubanga Museveni tamanyi wali essa tamanyi kiddako. Njala kibategeeza gavumenti yamuvadda mu ngalo n'abagifuga tabamanyi yali nga kisiikirize. Kati kimwino kitegeera bulungi nnyo nti bano somehow balina okusinkana kiringa bonoga nti muli bajja nabajja muli abakazi basatu omusajja omuya akola ki yebba wammwe naye nga temuli makambugo naye olunaku lwafa mulina okusinkana mu kuziika oba mulumbe nga tewali kyakola waliwo ekisobola okubagatta. Kati mugenda kuddamu kwekuba ngumi mulumbe nga muli mwekuba engombe abantu abekikajagane abakazi batategera batasobola okuwa respect olunaku mukiki. So somehow somewhere president tumuwemu time akole kyagala okukola akimanyi bulungi nnyo naye ye yennyini yalina okweberera mu siffe kinjagadde obategeeza naye ne message gye badde crucial nnyo nti mwenna abantu abali mu diaspora abaagala change mutandike okunoonya abantu bamufaanagananya nnyo obwongo. Twetaaga abantu abalira ddiko ng'asobola okuzibira ekyama naye baba munyize ng'asobola kikola kyo kizibira n'abali ku ground mu kino otegeeza ki tambula n'omuntu omufaananyaganya kalakita omuntu gw'owekengera muleke bw'omanyi nti omukulembeze ali mu bituli muveeko genda n'omuntu atali mu bituli bw'omanyi nti gundi ali kino muveeko noonya omuntu gw'omufaanaganya characters. Museveni identified his people. That's why he came with the program of ruling Uganda for 50 years. Yasooka n'akola kye tuyita scrutinizing abantu bangi nnyo naye yamanya who are those I'm going to move with n'afuna 27. Mumpulya bulungi yalina abantu bangi nnyo at his disposal but at last yagamba no let me first move with these 27. N'atambula nabo batambula kubanga balina semu idea nga batabalina loose mouth tebasobola kwasamayasama. Naffe kye tulina okutandika okumukola strategies nga tuddiringira ku history aliwo yali asoma atya. Naffe ne batunagala tubeere mu kipoli kyekimu tubeere n'obwongo abantu abasinga emwaja bemererevu amba balina interest zanjawulo balina agenda zanjawulo. We are not going to win this war and this struggle as time goes on. Tulina okubeera nga tukitegedde bulungi nga nfundikira. Social media weekend yonna ebadde occupied by diversionary messages, shows for a photo yena abaddeko. Ngenda basaba ekigambo kimu. Omusajja olukyasinga otutegeera amanyi kye bayita diversion akulietinga ekintu. Nabagambye kali kazzukulu k'embaati mayinza ekintu kyonna ekiyitibwa bankoko obwana bwe kizira buyita bazzukulu amagi bwe baana kati akazzukulu k'embaata mukaleke kabirimu diversion zaako. Njera kubabaza nnyo nti kibozibozi ky'amajambere ky'okusaba asylum mukikubye kitambudde kuba buli lunaku bapulaningayo ekintu ekipya. Ayina nabagamba ayina Museveni ayina abasajja bali 100 babayita ba strategist beba strategizing buli situation egenda mu Uganda either mu media either mu military either in political wing either mu dini muki buli lunaku omulimu gwa kutula kuyiya kintu kino katulo kikoze kitya ekitayise ngo bakivanga ba creating ekiraka. There is a war between these NLM bloggers. Don't follow that shit.
mubaleke scripture bayita mwemu kati gwe vumono nawo na vumono bayitendo lukoye mwe mubere kulinga ba musajja muvumye. You know this is a well planned move. Zino zona ze tuta diversion but strategies bonna bali 20 buli mwafuna million agaga okustrategizinga ku media lero katutadde coach bagenda okwevumirako nga bateka coach no nga kijja nga namwe mudumira kubi ono ya tuteka no ka blue movie ne kawo bakatane kagenda ne mutandika okwo ono tumugamba yogere kino ono atandika bayina ebintu bingi at their disposal tukadero tulochinge kino ne mudumira kwecho ne mugende njala basa batupenga abantu bakulu buli kimu buli nabaga ekintu kyona ekirimu NRM ngera media ya Uganda driving don't buy it, leave it where it is, mukireke kiberewo kiri. Omusajja ina abasajja buli musajja suba million yaga every month ba strategizing at hakati ku media tugenda te coach ate buli muntu balina mapesa gabajja pesa limulimu bakati not babanga bazanya chess ne bayiteekayo eri ku tene buli tambulira ke wiki eri ganye ne bayijja kati ngeche tono ekyono ono majambo ekiganyo kola kubanga psychological kalebo kitunulira mukozi wa ISO abira mu Fox nga tulugunya abantu atakolera government aina ne mundu ogenda tokusaba ki application ya asylum ku American embassy tunatishikola makulu ekyo kyaganyi kiganyi timukigoberera ono kana kambata ali mu scriptures mumuleke. By the way katoka sokemba busemo katono nnyo okumanya serezo mu omusolo zibera mbano wa strategist wa planning after show nabagambe eshene gena kuma bintu bingi nnyo nabagambe eri abajjo kubibaga tebatusasudde tibatandise okuvaayo but don't go with that kati njala mutegere bulungi nnyo after show yavulira akola bintu bingi nnyo kati ne ba staging asamu ya mubara olwokuba nti babadde bamaze osasula sente eri mu Grammy Awards oba mu ki yategedde ate bagenda mu nominating era ne bera ku TV ne ka group ke kona nga batudde decision y'okumu nominating era ne ba celebrating ebwe kitobe kibeera kubanga buli kintu kibeera calculated funded ate nga kirina time ekyo kigenda okunjagala babuuza banominating abantu wano bulijjo naye ani yali atudde ku TV naga nti I'm going to be nominated at this time and in this place n'abeerawo ng'alinze bamunominating era na-celebrating ati bamunominating. Use your head to move kozesa amaaso go n'obwongo bwo kiri ekyashobo kyawulira mu kikuba ne kivaako ne baleeta kino ekya Grammy Awards era babadde mu kifunga balindiridde bulungi ku TV bwaguuga olwasomye erinnya ku bawulire kyali kifandingiddwa nga bagenda kikola ne balinda bulungi nga batudde ne ba-celebrating oli simanyi bana boy nga tebamulaze ka video kona nga celebrating nga nominations era these people abali arranged bulungi mu diversion yabaddewo nga alinze kubanga yabata bana abasajja ebintu bino bina mwino byetegereza wana Museveni wasinga okukwatira media yewe yasoma tekwata media bateeke mu kintu kino gundi aze kwogera kino gundi ayogedde kino yewe abaagala bulungi nnyo n'abateekaawo kati mutegedde bulungi nnyo kati simanyi ono ayike endusu avumuli obirevu ebyeru ayote mubaliki ezo nawe planned moves simanyi ono agambye ono kiri simanyi kiki ono yakyayo ono yakoze kiti ono namukadde house of plastic alese kana kazukuluke mwalese mesimeke kasengalavu mu nsi yonna mama mwino okubeera mu n'ebintu byemutegera ebintu bigenda maaso teri muntu ategeera asobola kuba nti akola bintu ebyo nga muntu mukulu alina obwongo bino byonna ebintu biri calculated bulungi nnyo ono simanyi namuguza show emyaka 3 babiga ate show yagitunze ebyo mutegere ebintu bino mbasomesezza ekintu kino mukitegere bulungi nnyo mukiteberere mutwe tibaba bagala capturing media n'ebintu ebyo nabyo nabiyabo mukitegere bulungi ekyagala fe barracks n'okulumba police nabaga bajja ziri bawuche wedi nabagamba nimbaga bagenda kulumba police ne barracks nyingi up country. What happened? Nabagambidde bagenda kikola nera information bagifulumya bitundu tewe simanyi biki kubanga balina kye babala baagala kukwatirako baana bonna ba national platform babalireting kwekyo ekintu mukitegedde bulungi baagala kukwatirako baana bakiri baliretingireko kwekyo ezo na old tactics zonna zaagwa tezikyakola mukitegera ezo tactics zikyakola mulina okumanya ebintu bino bulungi nobitegera bulungi nnyo media babalambale bumutabala media temujja gisobola mukitegedde bulungi so byo byenjagadde bategeeza tusikane ku Sunday mu program ebimuli mulange Mengo nga Katonda atukumye otherwise jara basibulu lwalero ndozo budde bwe onako longi mukama bakomye.